ensibu n'olulimi lwaffe ne luba kuko okuyimba nga tugamba nti Mukama atukoledde ebikulu. Ekigenda okukolebwa kiwonzi mu maanyi gwe ne mu buyinza bwo. Katusanyuke, katujaguze kubanga otukoledde ebikulu. Tukwaniriza ggwe Yesu waffe atwagala akoze ebikulu mu linnya era Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Kristo Mukama waffe. Era nga tutaafukamidde nga tunyikiriza mu mateeka 10 era eryokubiri erino nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe yagala wekka. Second Thursday. Emyaka 3 egiyise okwongera okubeera naye nga Katonda bwe yalagira okufuulagana obutukuvu, oneeyongera okumwagala okumusanyusa, oneeyongera okumusaamu ekitiibwa, oneeyongera okumukuuma nga mulwadde era nga mulamu oluganda tena ate nnyo oneeyongera okubeera mu bufumbo buno obutukuvu omukwano gwono omwana wange Pawulo nga bw'okoze emyaka 13 egiyise omunyayo Erosi, oneeyongera okubeera nga Katonda bwe yalagira okufuulana obutukuvu, oneeyongera okumwagala, oneeyongera okumusaamu ekitiibwa, oneeyongera okumukuuma Erosi ono amulwadde era nga mulamu. N'obeera mulekero solo yekka ennaku ze mulibala nga mulibalamu mwembi Nakolanga bwentyo Katonda nga amuteesowaani. na 16 Desemba 1995 nga nkuwasa okuba mukazi wange olw'okusiima okungi olw'ebirungi byonna by'onkoledde n'okungumiikiriza kw'ondaze mu byonna ebiramu. Nate leero okusuubiza mu maaso ga Katonda n'abantu bonna abakuŋŋaanye wano nti obugagga n'embwavu, obulwadde n'embulamu, Kasalina nja kwongera okwagala, nja kukuŋŋaanga okutuusa okufa lwe tulitwalukanya nga Katonda bwe yalagira.
1995 bakufumbira okuba abazee wange n'okusiima okungi olw'ebirungi byonna byokoledde n'okungumiikiriza ondaze byonna ziramu ngadde leero okukusuubiza mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abantu bano bonna abakuŋŋaanye wano nja kweyongera okubeera naawe mu bubi ne bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Mukwano gwange eno zikituka nja kukwagala, nja kukukuumanga, nja kukuwuliranga okutuusa okufa kiwabukanye nga Katonda byalagira era empeta zino zebalina olw'okulu bafunye empeta ez'okusabira akati nno genda kuzisabira tebaddamu kukatibwe kiri kyakko bagenda bugenzi mu maaso n'okunyweza empeta zaabwe. Kale Mukama tukusaba oyongere okuwomesa empeta eno omuntu ono enosinzano sayongere ddala okubeera mugiro n'obusingo mukwaganya kabo okukira kwawe mu Yesu Kristo. Mwina Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abeere nammwe. Katweyongere mu kusaba. Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza olw'ekiseera kino era ne tukwebaza Mukama waffe olw'ekirabo eky'obufumbo obutukuvu, ekirabo eky'amaka. Tongolokwateeka mikono gya Katonda ne maama Katulin Kintu Kabodo. Mukama wakuume, Mukama bwenyusiza obwenyi bwe aweemirembe, Mukama w'omukisa amaka gammwe n'ow'omukisa amaka gagamuleka, amaka agayisa akanyateeka. Mukama w'omukisa ate nga teguliiko buyinza, mweyongere ddala okutambula olugendo luno, mulabe ebibala eby'abaana b'abaana bammwe n'ebirabo by'abaana b'abaana b'abaana bammwe. Era abaana bammwe tubasabidde omukisa buli kiseera bwe banajjanga ne batuula ku mmeeza, emmeeza n'eryoka ebaako ebibala ebiweesa Katonda ekiti. Tubasabidde omukisa obutaliiko buyinike. Era Katonda yabagatta awamu tewabagala omu abaawukanya. N'emirembe gya Katonda kisinga okutegerwa kwonna, kikube emitima gyammwe n'amagezi gammwe, wadde embeera efaananya etya temugomba kumanya Katonda Kitaffe n'Omwana we Yesu Kristo. N'omukisa obutaliiko buyinike obwa Kitaffe n'Omwana Omutukuvu, n'omukisa obutaliiko buyinike obwa Kitaffe Omwana Omutukuvu. Bakuume era okubavaako emirembe